Wenga agulumizibwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ayenze ejjumba lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omu bw'ati ntisinzidde wano ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu kirowooza. Bassebo ne banyabo olunaku olwaleero olunaku lwakutaano omwezi gukyali gwa 10 titunnatuuka mu mwezi gwa 11 naye tusigazizza obudde butono nnyo ndowooza lunaku lumu lwokka. Kyesaategedde olwaleero abaana ba P7 batandise okukola ebibuuzo oba batandise jjo. Leero briefing batandika ku Monday. Olwaleero bafuna okuba briefinga okubannyonnyola. Tusaba oyo Katonda w'abajjajja baffe oyo Kitonde Katonda wanga Namugereka ggulu liiso ddene oyo Sserubaale oyo ggulu ddene oyo ddoboozi. Abazadde batobye n'okunoonya akasente. Tusaba abaana baffe bayite bulungi masomero yonna gye bali basobole okuyita okubanga bayita bulungi bajjajjaabwe babakwatireko Mukama Katonda abakwatireko basobole okusoma abazadde babenga beeyagala. Bassebo ne banyabo njagala okwogerako ku lunaku luno lwaleero tuli live ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tourism Face, tuli live ku Mukutu Ennono TV, tuli live ku Jjumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona ate tuli live n'omukutu omulala. Abantu baffe abatugoberera njagala okubasiima n'okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale okwagala eggwanga lyammwe ate mwebale okwagala ensi yammwe. Mpaddeyo akaseera katono nnyo olunaku luno lwaleero nyumyeko nammwe ku bigenda maaso mu ggwanga. Program eri kubigenda maaso mu ggwanga. Twagala okwebaza bannaffe bwenna abeesimbyewo bannabyabufuzi abavuganyiza ku bifo ebyenjawulo abali mu bwa minisita obwa pulezidenti bammemba ba paalamenti bassentebe LC5 bamayors abafuzi mwenna ab'ebitundu bakansala omuli kansala Alex Pijo Lwetutte bannaye n'abantu abalala mwenna tubeebaza mwebale okwesimbawo. Twagala okukubiriza abajjajja b'abaana mwenna abantu b'obuwangwa n'ennono bakabona ne bannabbona nti okwetaba mu kulonda kikulu kubanga buli muntu yalironze omuntu oyo gw'awulira gw'ayagala. Kati tojja kuyomba nti tibakulondedde omuntu otayiseemu nga togenze n'omulonda. Muweeyo obudde nga bwe nabakubiriza okuwaayo obudde okwewandiisa ate n'olwaleero bwe mbakubiza nti muweeyo obudde okulonda. Wabula kyensaba buli muntu alonde omuntu oyo gw'ayagala gw'awuliramu essuubi gw'awulira nti anaasobola omununula era anaasobola otutuusa mu Uganda ey'omu maaso. Mulina kumanya nti ensi gye tulimu nyaffe Uganda era mulina kumanya nti ensi eno yaffe teri muzungu agenda gituterako tafaali muwalabu mu China oba ki wabula buli gw'olaba wano ngazze wano aba anoonyaawo kasente kazza mu nsi ye. Nga bw'olaba naffe tukuba ekyeyo e Bungereza ne tukikubayo sente zidda wano, bwe tukuba ekyeyo mu Amerika ne tukikubayo sente zidda wano, bwe tukuba ekyeyo Sudan ne tukikubayo sente zidda wano. Kati naawe buli muzungu gw'olaba buli mu China gw'olaba buli muwalabu gw'olaba buli mugwira yenna gw'olaba ng'azze wano okuba wano ekyeyo sente azizza mu nsi yaabwe. Kaakati bassebo ne banyabo kitegeeza nti ye eddembe ly'anaasangawo mwagenda okuyita okukozesa okulabika nti addayo okuzimba ensi yaabwe. Nammwe bannayuganda tubasaba mu nsi yonna mu mawanga yonna gye mwetooloolera ne gye mulaga tukole okuzimba ensi yaffe. Togenda kuzimba nsi gy'otayagala, togenda kuzimba nsi gy'owulira nga tokkiriza na kukkiriza nti oli munnayuganda. Bassebo ne bannyabo ffe tuli bannayuganda era nti omwo mwe muva akatundu ak'okwagalana. Bassebo ne bannyabo abantu baayagalananga era ng'abantu balina omukwano nga tulina obumu. Omuzungu yagenda okujja wano nga tulina obumu nga tulina omukwano naye obwa Sseruganda bubuze. Buli omu ayagala kusuula munne mu mbize oba mu mbize omulala. Ekigambo ekyo abantu bakyogera nti gundi yagudde mu mbi za gundi. Gundi oyo nabadde mu driving agwe mu mbi. Gundi oyo yagudde mu mbi zange. Kakati bassebo ne bannyabo nze nsaba tufune omukwano tuggyewo ekigambo kye bayita embi zange. Embi zo zigenda kukwata omwana wo n'omuzzukulu.
basaba ne banyabo njagala okusaasira abantu mwenna abafiiriddwa nga mufiiriddwako abantu bammwe. Njagala okusaasira abantu mwenna abalwazizza nga mulwazizza abantu bammwe balwadde bali mu malwaliro bali ku bitanda. Njagala okusaasira abantu bonna abanyigiriziddwa naddala enkuba eno ekedde okutonya olunaku olwaleero endeese nnyo sitera kukola live olunaku lwakutaano kubanga enkya ajja kubeera live. Kati olwaleero saalibadde nga nkola naye enkuba eno etonnye mu Uganda etonnye mu Kampala enkuba tujagala ewagwa enkuba wagwa sooli naye mulaba abantu baffe abasuubuza abasuubula China abasuubula Dubai abasuubula Hong Kong abaleeta engoye abasuubula ebitengi wano ku muliraano abasuubula ebintu Kenya abantu ebintu byaffe byonna tubitereka mu kye bayita basement kubanga oluusi endiboota eno eyinza okukulema okulinnyisa amadaala okugenda okugiwanika waggulu. Emigugu gyaffe gyonna egitambulira ku fuso egigenda mu butale tugitereka mu basement. Ezo zonna ze tutunda mu wino ze tukola tutereka mu basement. Njagala okubagamba basebo ne banyabo nti tulina obulumi era tunyololwa wamu ku kibuga kyaffe abantu baffe bannayuganda abali mu kukola emirimu okubanga ate emaali yammwe eyongera okwonooneka nga bw'olaba owino we yajja emaali yammwe yayonooneka era obulumi ne bujja. Enkuba bwezza etonnya ku mulundi guno mukimanyi bulungi nti tuli mu kuteekateeka bakama baffe bali mu kuteekateeka omwala gw'Ennakivubo. Omwala gw'Ennakivubo ogwo gubaddewo okumala ebbanga ng'era gujja gutukosa gubadde gujja kuvaako amazzi agakosa Kampala. Kaakati ate olwaleero enkulaakulana bwezze kubanga enkulaakulana omwe mugattako omulala nemutoolako. Mukimanyi nti bwe tuba tugenda mu revolution oba mu nkulaakulana oba mu makyusa waliwo ge ganyigiriza waliwo abagafunamu. Situsobola kufunamu 100 ku 100 wabula kye tutwala nti ekisinga okuba ekinene ekisinga okuba ekinene kale kakibe nga kiyamba Uganda. Gwe bw'oba tokifunyeemu leero naye ng'omwana wo ajja kifunamu oba nga muzzukulu we ajja kifunamu. Kati twebaza nnyo abantu abazimba omwala gw'Ennakivubo naye omwala gw'Ennakivubo tebasobola guzimba ng'ate gulimu amazzi oba nga gutambuza amazzi. Tebasobola guzimba nga gutambuza amazzi omwala ogwo tebasobola guzimba ng'ate tebabulookinze mazzi. Kakati kitegeeza nti mmwe abazimba bassebo ne bannyabo okuzimba twagala nnyo naye tusaba mwanguye kubanga obudde bwankuba. Abantu baffe ebintu banaabitereka batya? Kakati ate nammwe abakoseddwa muleke kulumba poliisi muleke kulumba bannamagye muleke kuba bantu muleke kwevuma muleke kwekalakaasa kubanga ensi yaffe wabula tuyambagane. Tuyinza obutanenya mugagga Hamu Amisi Kigundu tuyinza obutamunenya kubanga aleese enkulaakulanaga nti mu myaka 3 Kampala gyebaddewo ng'omwalo guno weeguli bannaye bwe tugwongerako ebizimbe bwe tugwongerako amaduuka abantu baffe tebasobola kwongera kufuna maduuka we bakolera. Yes naye lwaki titwagutandika mu budde obw'omusana bwe tubaliramu ne tugamba nti kati wano katutandikire mu mwezi bwe guti gwa musana enkuba tebaamu nnyingi. Kale bwe guba guzze mu budde obw'enkuba tukoze tutya abantu baffe nti abantu baffe mwe abali mu Kampala bw'oba otegedde nti amazzi baaga brokinga mu buli ngeri gagenda kukulumba kubanga ekibuga kyaffe kitudde mu mawala kitudde mu kisenyi kiri mu kitoogo kiri mu slums. Bwe naogera slums oyinza obutakitegeera kiri mu mazzi. Kampala yazimbibwa mu kisenyi kitundu kya kisenyi downtown yonna eri mu kisenyi era erinamu ne zone gye bayita kisenyi. Kakati bassebo ne banyabo bw'ogenda okwetegereza ekisenyi ekyo tulina bannaffe abaguze ebizimbe nga bya buwumbi na buwumbi oli nakwata biliyoni 10 biliyoni 2 n'akulaakulanya ate ekisenyi. Amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde teri azimba mu mazzi n'agawangula taliyo
okujjako ng'agalesse nga go galinga bwe gali ye n'azimba waggulu naye nga tagayiikiriza wansi wabula ng'azimbye polo n'azimba waggulu amazzi tigazimbikamu bassebo ne bannyabo kakati bwe tuba twazimba mu Kisenyi mulowooza nti ekibuga Kampala tuyina kimu bwe tuba tuyina ekibuga kimu mmwe abagagga abazimbaga amayumba bwe tukulaakulanya Mukono atali mu Kisenyi tosobola bantu kufuna mirimu kubanga emmaali yonna gye batunda mu Kampala eyita Mukono ffe tulina oluguudo lwe bayita A1 oba Africa 1 luyita Mukono lwe lugatta ku nsi zonna kakati bassebo ne bannyabo lwaki togenda n'okulaakulanya ekibuga ky'e Masaka gavumenti tosobola kuteekawo nkola tufe abatambuddeko amawanga tulabye ensi ezikulaakulanye nga zizimbayo ebibuga ebirala Nigeria yina ekibuga Lagos ne Zimbabwe kakati bassebo ne bannyabo ate waliwo ne oyinza okutuuka Dubai bazimbye ebibuga ebipya osobola okutuuka ensi nyingi bagenze bazitegekamu ebibuga ebipya ffe situyinza kuddira abantu watali mazzi nga Luweero Nakasongola ne tuteekawo ekibuga ekirala mu kuteesa mu abali mu palamenti ne tuzimbira abantu ekibuga ekirala situyinza kunoonya bitundu birala ebitali nnyo bya ntobazi oba ne tutegeka ebibuga ebirala abantu ne balema okwetuuma mu katogo ke bayita Kampala kubanga buli agenda okuba obulungi ajja mu Kampala ayagala university ennungi ajja mu Kampala ayagala ministry ezitwala gavumenti ajja mu Kampala titusobola kwawula palamenti ne ministry ne tubizimbira ekibuga ekirala kale ne tumanya nti kino ekibuga katukirekera abasuubuzi gavumenti katujawule egende Luweero ne twawula ministry situsobola kuzimba kibuga kirala ne tukiteekateeka mu generation yaffe mu mulembe ogw'otukulembedde president emyaka 4 ng'otukulembera situsobola kuzimbamu kibuga kipya ne tutegekayo nti 40 years gye tugenzeemu generation y'emyaka 4 nga tuli mu nfuga ey'emirembe tusobodde okuzimbayo ekibuga ekirala buli muntu ajja mu Kampala abeera n'opportunity hamu agamba nti kanzimba omwala omulala ng'avaayo amugamba nti kangulwanyise kakati buli omu twejjako obwamwoyo bwaffe twejjako obwa Katonda bwaffe buli omu akola kunfunirawa buli ayogera ne bwolaba akutte TikTok wano nga bwenze nentula ku TikTok bwenze nentula emikutu emigatta abantu social media nsobola ate kuba nga nina kyennoonyaamu nfunirawa kakati bwolaba ayomba ku social media baba bamuguze bwe baba tebamuguze aba alina gwakuba bw'aba talina gwakuba aba alina kyaggusa titusobola kuddayo kufuna mwoyo gwa ggwanga kwagala nsi yaffe ne tumanya nti eno Uganda nsi yaffe bassebo ne bannyabo titusobola kuddayo kubanga tulina omutima ogw'ensi yaffe abantu tugende bugenzi mu masomero okuddayo kutusomesa okwagala ensi yaffe Buganda nga Buganda tulina omwoyo gwa Buganda ogutafa titusobola kubeera na mwoyo gwa Uganda ogutafa Uganda yawamu bassebo ne bannyabo ffenna tuli baddugavu omusoga muddugavu omulugwala muddugavu omunyankole muddugavu kakati amawanga ge tulina 76 agakola eggwanga Uganda obageego bwembanga buddemu tibufaayo agakola eggwanga Uganda ffenna bwe tubanga tuli baddugavu titusobola kuddamu kubanga twagalana nga tukkaanya nga tuli wamu era titusobola kusonyiwa ebintu ebyawaba ne tusonyiwa ebintu ebyawaba wadde ng'ebyafaayo biddiriŋŋana oyinza okutunuulira ng'omuntu omu mukulembeze naga nti ate Bobi Wine yagenze ku ntaana y'Obote bassebo ne bannyabo tunaayiga ddi okusonyiwa abafu omuntu bw'amala okufa tukikkiriza bulungi nti omuntu afudde titumusalira musango era tukkiriza tijjumba era bwe tuba tusaba bannaffe abasiraamu bagamba tibamusonyiwe ebyamusobako kakati bassebo ne bannyabo titusobola kuyiga kusonyiwa ku bafu kubanga bwe tutasonyiwe bafu kitegeeza nti n'abaana b'abafu tubakwate tubatte bassebo ne bannyabo bwe tuba tusonyiye abafu
bateekwa teri mukulembeza ayinza kukola birungi byonna ate teri yayinza kukola bibi byokka. Kitegeeza opima ebibi n'ebirungi oyo n'omutwaliraawo nti gone case awo wetwayita. Naye bassebo ne banyabo tugenda kukomyawa okwesojja. Tugenda kukomyawa kubanga ekitundu ky'okwesojja mu ggwanga Uganda kitundu kituleetedde obuzibu bunene. Osanga omusamize n'osanga omusajja nga musiraamu amanyi bulungi omuzikiti gwe gye gubeera era amanyi bulungi gy'alina okusabira era amanyi bulungi nti eswala ziri 5 musiraamu naye n'omusanga ng'ate akutta akabiri nti ayokya essabo ng'ate essabo lyayokya sirirye ate nga waaba ayokya essabo eryo tasobola kulaga bantu bano nti nannyini essabo y'ono yabadde alisamiriramu era abantu bano bakika kino bayimiridde ejjumba lubo aligawese mukono agende yanayokya essabo lye era anakoona essabo lye era anajjawo essabo alina kulyokera mu maaso g'abantu ekizimba alina kukimenyera mu maaso g'abantu. Kale essabo lyammwe oba libanyiizizza nga mulaba temulyagala lwaki mulimenyera mu kamera ng'ate bwe mwali mulizimba temwalizimbira mu kamera lwaki bwe muba mulimenyera mu kamera? Kitegeeza nti muli mu kusigamu abaana baffe omutima ogw'obwannalukalala. Muli mu kusigamu eri abantu bangi abalina ennyumba z'essubi naye nga si masabo naye nga basula mu nnyumba za ssubi. Genda mu Busoga, genda mu Teso, genda Luddawa. Kati abantu abo basula mu nnyumba ez'essubi mukitegedde nti abaana abo lunatunuulira TikTok bagenda kuddayo bookya ennyumba z'abakadde baabwe ez'essubi. Abantu muba mubazimbamu kitegeeza eggwanga tolyagala. Nze naalisabye omusiraamu genda mu muzikiti gwo osabe bulungi otoole bulungi sahada weetukuze osabe alhamdu osabe edduwa zonna z'oyagala naye lwaki obusiraamu bwo bw'olaba nga bulina okulumba obusamize ng'ate tuli mu ggwanga limu ffenna tuli Baganda. Okimanyi bulungi nti Uganda y'ensi erimu abantu abo abali mu nsi eyo nga baweereddwa obuyinza bungi ng'abantu balwanira buyinza. Okimanyi nti mu Uganda mw'osobola okusanga civilian nga civilian oyo takolangako maje takolangako adde training ya police oba ya mucaka naye ng'abantu abamukuuma balina ebitogi bimyufu bambadde n'enkofiira myufu red top naye nga civilian ng'era akuumibwa SFC ng'era akuumibwa city police. Kale twali muyise senior citizen naye okimanyi nti omusirikale bw'ayingira mu nju wano nga bwendi oba wa police oba w'amagye bw'omugjamu engatto oba ossizza ekitiibwa kye. Okimanyi nti omusirikale tajjaamu ngatto naye okimanyi nti ebikomera ebimu eby'abantu bemukuuma ng'ate ba civilian n'engatto muzijjamu. N'osanga omuntu ali mu yunifoomu ya ggwanga naye nga talina ngatto kyokka ng'ate ebyo abikolera wa civilian. Kitegeeza nti civilian oyo yaweebwako obuyinza obutono. Obuyinza obwo n'abeera ng'akuuma obuyinza bwe n'amera amampaati. Okimanyi nti wano osanga omuntu nga civilian tagendangako naye ne bagaa nti alina eggaali naye ng'eggaali eyo etta bantu eggaali eyo ebba bantu ne bagaa nti yasindise eggaali ye ayigende enone obusimu obwo 5 era nebunona nti nedda yasindise eggaali ye bagende bateekemu omwana oyo discipline era omwana oyo naafa munnange omuntu nasigalawo ng'alina ng'atambula. Bassebo ne bannyabo akatundu akaagala eggwanga lyaffe kaatuggwamu mu mutima ekitundu ekisonyiwa. Mumanyi ekireese ekyo kwe kuva ku bwakatonda bwaffe ekireese ekyo kwe kuva ku bujjajja bwaffe. Eddiini waliwo omusumba omu ali Nansana awo bamuyita va mu busibe taata va mu busibe nkutumiddeko yagamba nti omuntu eddiini gye yalisomye bagita obuntu kivaamu obuntu bulamu gundi gw'olimu ak'obuntu olinamu obuntu bulamu owuliranga ddala olina obuntu bulamu. Lino lyeggwanga lyosanga omuntu ng'ayokesa mafuta ga petroli. Abasiraamu abo be nalabye babadde bookya essabo yamuga nti seeka gundi lwaki tewaleese petroli nti kuba kudiibuuda ndeese parafiini kyokka ng'okimanyi nti petroli oyo
omukuma kw'omuliro nti nabo babadde bayinza okweyokya okimanyi nti nabo babadde basobola okweyokya kakati n'olabira ddala omuntu ng'alina obulumi naye nga n'olulimi lwayogera si lulwe kubanga bamukuza nga nalukalala ne bamugamba Kulaani gwe kyogamba ndi Mukama Katonda singa yatutonda ffenna nga tulina kusinza Kulaani twalibadde ffenna situlwogera Luwalabu twalibadde ffenna twatondera Buwalabu gwe kyogamba nti Obwakatonda bwakkira Buwalabu ekigambo Katonda kya Luwalabu gwe kyogamba nti Obwakatonda bonna bwalina kukkira mu basiraamu bano abalala bonna bw'aba yabatonda tabaagala lwaki tibavaawo bassebo ne bannyabo ebyobufuzi mbasaba muddeemu ku magezi ate tuddeemu ekitundu ekyagala Obwakatonda bwaffe ekitundu ekyagala obuwangwa bwaffe n'ekitundu ekyagala ensi ye Ronald Mayinja yayimba oluyimba laga nti suula ekiti oyo gw'okikuba muganda wo bassebo ne bannyabo gwe bw'oba omanyi nti ekiti okikuba muganda wo nkwegayiridde tukakane olwaleero ndabye tiyagaasi mu Kampala nendaba abantu abeekalakaasa ng'abantu balumba abasirikale naki n'amabuluuka kyokka ng'omusirikale omu owa Uganda akuuma abantu 65 basiviliani ogu akuuma abantu 65 kitegeeza tulina abasirikale batono nnyo bano musuule ekiti tuddeeyo tuyambe ku gavumenti tusomese abantu okwagala ensi yaabwe nze kyenvudde nvaayo mu sekita yange ey'obuwangwa n'ennono okubaga nti abo abasiraamu mbalaba batusomooza abalokole mbalaba batusomooza abakatuliki mbalaba batusomooza naye tovangayo gw'obuwangwa n'ennono nti wakutte omuzikiti ogukumyeko omuliro wadde nga tulina obusobozi timuvaayo gw'obuwangwa n'ennono okwata omusiraamu nti kamukwate naffe nga bwe baaki ebintu byaffe naffe katumuyiweko amafuta tumwoke kubanga nkimanyi nti mulina obulumi abo tibamanyi baasuula Obwakatonda bwabwe Mukama Katonda n'abazimbamu obusungu nkwegayiridde naawe omusirikale bw'olaba ng'osobodde okwetaasa n'okubatiyagaasa abantu ne beeyongerayo tobakubamu masasi baleke tobakubamu masasi wabula twongere okufukamira n'okwegayirira nga tudda ku buwangwa bwaffe tuddeyo okutereeza ensi yaffe oyinza okutunuulira wano njagala pabulya mu abo buwangwa n'ennono nti eno Uganda y'ensi yokka mw'oyinza okusanga omusamize ng'ayina essabo ng'ayina bayibuli ng'ayina sapule ng'ayina Kulaani ng'ayinawo ne kanisa nga Kulaani agirina wanagamba nkola mu Luwalabu wano ngaga nti abalokole Yesu yebazibwe wano ng'alinawo ensimbi n'amatembe n'olutembe n'embugo ng'akola mu bujjajja n'ennyumba ey'essubi ate wano ng'alinawo ekkanisa era ng'asumba abantu omuntu ogo kati wano nga kiri Uganda wano kyokka ate n'omusanga munange ng'akuumibwa magi n'osanga omwana omuwala omu ng'afudde oba nga n'abantu abalala bangi bafudde be batamanyi naye ng'ate amagi ga Uganda ge gamukuuma what are you going to do but can I do kubanga bassebo ne bannyabo njagala okubabuulira ensi tugenda kugitwalawa kubanga kati bw'otunuulira n'ogamba nalabye omulenzi ekikeni nalabye ekikeni ng'agamba sitaani bamugasse ne Katonda mwali mukirabyeko sitaani omugatta ne Katonda njagala kubasomesa obuwangwa n'ennono si ye sitaani ekigambo sitaani si kya Luganda wabula kitegeeza ekikemu ate bayibuli tikitegeeza Katonda ne Kulaani tikitegeeza Katonda kyova olaba nti obisanga mu bifo gwe byotayita bya Bwakatonda mu masabo waliyo Kulaani mu masabo waliyo bayibuli kakati ebintu ebyo by'abantu wabula abantu abo basobola okuba nga bakusingako okutegeera ne bakukozesa obuddu kubanga omugagga Hamu mu lunaku alinamu essaawa 12 nange omwavu Jjumba mu lunaku ninamu essaawa 12 Hamu zaakozesa okugaggawala olw'amagezi amangi g'alina agasinga ku nze ze nkozesa okwavuwala olw'amagezi amatono ge nnina agasinga ku Hamu teri Katonda kati bali Katonda kye yabawa baategeera bwe bakikozesa gwe omuddugavu wa wano asibukamu ensi ey'Obwakatonda
n'osirwa n'ova okubwa Katonda mu Katonda n'akufuuwa ekibonerezo n'akuwa abakulembeze ababi n'akuwa abantu ababi n'akuwa obwavu obubi kubanga wasuula obujjajjaabo wasuula obwamwoyo bwo wasuula obwa Katonda bwo wasuula ennono yo kati opaala bupaazi bakutonda ng'olinkoko ng'olinga mbaata nakirabye nga kikeni akyogera nenga nkati singa naffe tuvaayo ne tugaa nti abavubuka bonna abayinfluensingiddwa abantu abo ate kati bagenze mu kutunda kabina kaabo naffe netuvaayo ne tutandika okyogera nti munanga abantu betuyita ab'amaanyi abalina sappule abayita Yesu kakati balya bisiyaga guyinza kiwulira otya kubanga abantu bonna betwali egombi ne tugaa nti omuntu ono munanga ali bulungi ate osanga emabegawe ng'akola kasasiro mungi atamanyi na busawo bwa kinansi kubanga obusawo bw'ekinansi temulimu kasasiro njagala okubategeeza mulekeraawo okuvumirira obujjajja mbadde ku social media olwaleero naye ndaba omusajja ng'ali ku TV Star aba abadde ku Star ndabyemu logo ya Star TV kakati oba abadde ku TikTok ye munansonyiwa ne mutunuulira nti yawandiise ebbaluwa yagiwandiikidde era akoowodde abakulembeze b'abasawo b'ekinansi Senga Kulanama Jjajja Jjumba n'abalala n'agenda ng'abamenya bw'amaze okubamenya bonna n'aga nti ayagala tuba nga situkola katemba ayagala ggalira omwana omuwala mu kisenge ng'ambeerera nga tabeerangako na musajja tutuulaawo tukole ebyamagero tusabe omwana omuwala oyo afulume ng'ali lubuto nanti mbutuga b'enzaalo nga nti omuntu ategeera bw'ati musiru mpaka ku leveeno gwani yakugamba nti ffe ab'obujjajja oba ab'obuwangwa n'ennono oba abasawo b'ekinansi nti tugaba oluzaalo ng'omuntu talina musajja gwani yakigamba kitegeeza oddayo ku busiru bwa Mariya obugamba nti yafuna olubuto olwa Mwoyo Mutukuvu kitegeeza yetegeera gy'okyategeera mbwera bwe tuba tukwata ebibbe tulaba abantu abali ku poliisi abebabbibwa bonna tubakuŋŋaanye n'owa poliisi tutandika okuyita obubbe ani yagamba nti obwa Katonda bukolera mu competition nti tuyinza okuyita lubaale abeere mu competition bw'anaamala okubeera mu competition tulyoke tutandike tukole ki tutandike tuleete abantu ababbiddwa mbwe abantu abalina endwadde nga tezeetaaga genda mu malwaliro endwadde ezo tuzijjanjabe mbwe ate tugaggawaza n'abantu kati abo be tugaggawaza abasaba obugagga bonna batuulaawo baleete sente zeepanga awo bagende bagaggawale ssebo njagala kunnyonnyola obugwagwa bwo kankunnyonnyole bulungi ffe omuntu gwe tugaba tumuwa mukisa byagenze okukola ne bibeera n'omukisa tituyina ssente zetugaba ziri awo zigaggawaza abantu kubanga kampite wano nkwanukule bwe wabadde owandiika wamensoninze n'erinnya lyange Jjumba Lubowaaligaweesa njagala okunnyonnyola ssebo muve mu bintu by'ekisirusiru mbwera nawandikiddeyo n'omukulu wa poliisi ayina amayinja batukkirize naye abeerewo nga ntuula n'olukiiko lw'abasawo b'ekinansi bwe binaaba bibalemye tujjewo kasasiro oyo tubagambe nti abantu balina kukola bukozi oli naakubuuza nti ate gwe omusiraamu kati bannaddiini banaakulaba batya nagamba tujjeko akajanja n'abasiraamu batusangawo tuli ba bujjajja kati gwe tolaba nti n'endiga gye batwala ku ttale nga bagisibyemu omugwa naye kusinga bannayuganda tugenda kusiruwala mpaka kuleveeyo awo wetutuuse obujjajja bwaffe ennono yaffe lubaale waffe obwakatonda bwaffe ensi yaffe bukola n'obwamwoyo ng'ennono ezo bwe zajja zibeera nga tunonoza ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja okwagala baffe Ssaabasajja Kabaka kifundikwa kyabwakatonda bwaffe nga bw'oyagala kitaawo bw'oyagala maamawo bw'oyagala ssengaawo n'ekikaakyo ffe ng'Abaganda twagala Ssaabasajja Kabaka nga kifundikwa kyaffe nnono yaffe teryatukaka okweyala n'okuvunnama okwagala baffe omutanda teryatukaka kya nnono yaffe nga bw'olaba enkuyege teri nkuyege eruma nnamunswa
wadde nga ziba nkambwe ennyo naye Namunswa n'akasusu k'alina katono nnyo naye enkuyege tesobola mmukwatako kubanga enkuyege yategeera nti Namunswa yagizaala. Sabatasa kasiko mutasa kwali jajja. Kwali. Kuweza ne kubiraba. Yewaawo neyanziza sebo w'ekitiibwa Sabatasa. Nti ffe bwe tuba twagala ennono yaffe nga tugikola mu nnono muuzi ne mu lukoba situgikola mu kuvuganya nti omuntu agenda kusituka ajje agende ewa jjajja basooke bavuganye nti gwe Jjumba yita ejjembe omala okuliyita lijje tulirirabe bwe ligaba obugagga. Obwamwoyo bwaffe bukolanga obwa Katonda bwaffe. Obwa Katonda bwaffe bukola n'amaanyi gaalwo. Lubaale kitegeeza amaanyi ag'olubeerera. Nga bwe gaali olubereberye bwe kiriba emirembe n'olubeerera. Obwo bwe bwa Katonda bwaffe. Omusoga bw'aba amuyita Kibumba bw'aba ayina jjajja Lukowerwa Nakalike eyalika engabo ng'omusajja. Bw'aba ayina ejjaguzi ewa jjajja Kasiko Mutaasa nga ejjaguzi eyo ye watudde obwa Katonda bw'ekifo ekyo oba obwa muzzukulu bwayo tomulumbagana gwali ejjinja gwali emukono tomulumbagana ate ali eri wabula bw'ogenda n'ofukamira ewa jjajja Mukasa gwe kakasa tujja kufuna ky'oyagala mu bwetowaze. Lubaale waffe akolera mu bwetowaze mu buntu bulamu mu bukakkamu mu buweereza bwaffe. Kati ebyo bye mujjanga mwogera abantu bayinza kusinziirawa okwawula Brian White nti si musawo ate oluusi si pastor ate oluusi si ki. Abantu bayinza kukyawula tutya. Tuyina kuvaayo kusomesa okunnyonnyola nga bw'olaba ntudde wano nti obwa Katonda bwaffe tibukola butyo. Obwa mwoyo bwaffe tibukolera mu kkanisa na ssabo. Ffe twetengeredde essabo kitegeeza woofukamira n'osaba awasabirwa. Kati tikikwetaagisa kubeera na kkanisa ate n'obeera n'essabo kubanga ekkanisa era kitegeeza essabiro. Masigidi kitegeeza essabiro. Ekyo gyonna Masigidi Nuuru ogwo muzikiti gwa Kitangaala wewaffe essabo lya jjajja Kiwanuka kubanga yakulembera ekitangaala. Masigidi Takuwa Masigidi Lilla nti ogwo gwa Katonda yennyini nnyini yenna nnyini ogwo. Masigidi nga bw'oziwulira amannya mwe muli essabo lya Mukasa erya Kiwanuka erya Musoke nga bw'olaba nti St. Paul ekereziya eyo St. Joseph eryo lya ssabo ly'omuzimu omutukuvu gwe bayita Joseph. Wabula tegusobola kutukulira wano kubanga si gwa wano. Kale mbasaba bassebo ne bannyabo tudde mu bwa Katonda bwaffe, tudde mu buwangwa bwaffe, tudde mu nnono zaffe, tuddeyo okwagala ensi yaffe nga tusinziira mu bakulembeze baffe nga tubaagalira ddala n'okubawabula muleke kwekola ki. Njagala kubazaayo ku kibuga Kampala. Gwe bw'otegeera nti omwala guno baguzimba era omwala guno guyiwa amazzi ng'ogutegedde, lwaki situsooka ne tusengula ebintu bino n'ebizimbe bye mupangisaamu babiseera? Lwaki situsooka ne tusengula ebintu bino ne tulinda nga bamaliriza omwalo ogwo? Lwaki titusengula ebintu bino ne tusooka tubaako gye tubiteeka oba ne tudda emukono oba ebweyogerera oba luddawa? Kubanga Uganda kwebeereramu okusinga lituneekalakasa ng'emmaali yo yonna efudde. Banka tegenda kulekeraawo kubanja. Muli mulooni. Bassebo ne bannyabo tuli mulooni. Centenary banka zitubanja, DTB banka zibanja, Pride Microfinance oba banka zibanja, ebibiina by'obwegassi bibanja. Buli muntu yenna alina waakola alina akasente bwe yakakola ki we yakeewola. Bassebo ne bannyabo kakati akasente ako bw'aba alina we yakeewola ng'era alina we yakajja kitegeeza olina okwebeereramu. Obwana bw'enkoko bukulira mu ssanja Katonda n'abukuuma. Oyina okwerwanako ng'otegedde nti enkuba eno keetonye kangende nsengula omugugu gwange nzijewo n'engoye enzaanike nziremu nzooze nzigolole ndabe ezembadde ntundira mu mpya oba naazitundira mu mivumba kubanga kati emmaali y'abantu yonna efudde bwe bulumi bwonna bwe tulina. Era olwaleero ngenda kubeera ku kyoto nga nkumira ekyoto abantu bonna abanyigiriziddwa enkuba eno mu Kampala.
ngenda kubamba kumira ekyoto jjajja alabe entaasa gy'ayinza okubataasaamu mu nneeteekateeka yonna mu ssente za banka n'ebirala n'ebirala kubanga jjajja ayitira wano n'akunyigiriza oba Mukama Katonda ate n'ayita wano n'akusonyiwa singa okwata ekitundu ky'evviivi n'ekitundu ekyokwegayirira. Nabadde ndi awo nendaba omusomesa ssomero liri Masaka awo mu Nnyendo ng'omusomesa akubye omwana ametroni ng'akubye omwana ekyuma wano ku bulago nankubako ekyuma omwana bakaboni nerwala kati omwana oludda olumu lwakka mwaka mulamba tebabuulira nnyina kadaama ali ebuwalabu tebamubuulira kakati ali awo omwana bali mu kujjanjaba mulago bali mu kujjanjaba mu malwaliro mwaka mulamba tasobodde nakukola bibuuzo kyokka gwe metron gwe baawa okuuma ddala metron eyo gwe mwaleeta yali azaddeko amanyi obulumi bw'okuzaala amanyi obulumi bw'omwana gw'okuba akatayimbwa nga wateekawo nakatayimbwa kubanga omwana asigadde mu kitanda bassebo ne bannyabo kyetwazeeyo kiri ne tukaa tufune mwoyo gwa ggwanga tufune okwagala ensi yaffe tufune okwagala obuwangwa bwaffe tufune okwagala bannaffe twagalane bassebo ne bannyabo kubanga waliwo omuntu w'obujjajja ow'obuwangwa n'ennono naye nga kati yagenze dda ne live yange ng'agidduseeko nga kati ate ekyo kijumba kyekyogera naye bassebo ne bannyabo bwe twogera obuwangwa n'ennono mu Uganda toyinza kubuuka linnya Jjumba Lubowa aligaweza oba onjagala oba tonjagala kasita twogera ku kigambo obuwangwa n'ennono erinnya eryo tosobola lebuuka kati waliwo amannya g'otasobola kubuuka nga tosobola gabuuka nti erinnya tosobola kulibuuka mu buwangwa n'ennono bwe twogera ku bantu abasitudde obuwangwa n'ennono toyinza kubuuka senga kulannama tosobola bwe twogera ku bantu nti abantu bano bavuddeyo okusomesa obuwangwa n'ennono mu bwerufu toyinza kubuuka kasiko mutaasa oba omwagala oba tomwagala tosobola mubuuka n'abantu abalala bangi naye gwokimanyi nti kaaba ow'obuwangwa n'ennono amannya g'abantu abamu tutya n'okugoogerako nga tutya gwogerako tolwokuba omulinako obuzibu nti omwogeddeko naye nga yawulira takwagala nga ne bw'onoyisa erinnya lye mu kamwa awulirira ddala Jjumba teyali mwogeddeko naye ng'oluusi naye abadde influensa mu buwangwa n'ennono bassebo ne bannyabo mu buwangwa buno n'ennono titwetaaga bwetaazi kuvuma abasajja Bassaalongo Benigulu baakola bajjajja Kiggo Bukyekazinga baakola Bakimbo Weebuddo bakoze ba Eunice Makerere baakola Jjajja Makole Ekiteegombwa baakola bassebo ne bannyabo Jjajja Ntale Emukono baakola Nsiko Tayomba Ekisoga baakola Kabona Laadi Kisomba Nabbi Matovu Kitaka kya Nawansi baakola abasajja abo bajja bakola nga baagala obujjajja bwabwe bajjajja Misenda baakola wadde balina ebyabasobako naye balina enkola gye baakolamu naye okimanyi nti osanga omusawo w'ekinnansi ku TikTok okwo nga tasobola wadde na kwogera ku linnya lya ssenkulu we abasajja nga bamuwonga enjogerere bakoze abantu abakoledde obujjajja abantu abawaddeyo katulina abaana abato nga Jjajja Kalimi bassebo ne bannyabo nze sinkanangako Jjajja Kalimi omubonesebwa naye bwe ntunuulira programu ze ku TikTok okwo nzigoberera eza Jjajja Kalimi bw'otunuulira Jjajja Batuuka omugoberera n'olaba abaana nga bandawula abavuddeyo bakabona Kayemba Kyoto abavuddeyo naye ttiimu ya Kyoto waliyo abantu bangi abavuddeyo okujja okulwanirira obuwangwa bwabwe abantu abavuddeyo nga bajja balwanirira obuwangwa bwabwe munnange bazze bakola abaana abo bazze basituka bassebo ne bannyabo tuyige okwebazangako waliwo abantu nga Jjajja Wamala mwana wa Kabona Kayondo Kawumpuli Cow TV abantu bangi bavuddeyo nga bajja basomesa obuwangwa naye nga tasobola na kuyimirira kwogera ku mulala kubanga olw'entalo eziriwo otya n'okufulumya ndowooza wano nze musawo wa kinnansi nzekka asobola okukola live bweti naye nga njogera ku bakabona bannabona
nga njogera ku bakulembeze ku bantu b'ennono ne mbogerako nti bannaye abantu abo bakoze. Bassebo ne banyabo, ffe ekitiibwa kyaffe situgenda kukifuna mu bujjuvu nga tuli balamu, naye tugenda kufuna ekitiibwa kyaffe nga tuli emagombe. Emagombe ebbanga ddene nnyo lye tugenda okumala nga tuli magombe tulikolerere nga tuli balamu. Suula ekiti oyo gw'okikuba mugandawo. Abayimbi, okukuba hiiti tikitegeeza kuvuma munno. Okukuba hiiti tikitegeeza kuvuma munno. Bassebo ne banyabo wadde twagala sente za campaign ewa President Museveni nga twagalayo sente z'okukola campaign n'abantu nti campaign zajja abantu bakoze project bafunamu, muleke kuvumirira bannammwe. N'abali ewa Kyagulanyi nabo mubaleke bakole kye bakola, n'abali mu NRM n'abali mu CP, buli muntu muleke, kubanga gavumenti yateekawo enkola ez'okufuga mu nfuga ey'ekintabuli. Bw'okiteekawo tobakuba. Naye abasirikale muvaayo ne mutandika okukuba abantu kubanga mwagala bajeti ya security ebeere nnene. Akavuyo bwe katabaawo timufuna bajeti ya security. Kale waliyo ne bakulembeze nga bennyini batondawo obuvuyo okufuna bajeti ya security nga nabo babutondawo. Nze mbasaba akalulu mukaleke katambule bwe kati, buli muntu alonde omuntu gwakola ki gwayagala. Bassebo ne banyabo, eriyo omwana gwendabye Masaka bamusibye bamusalidde emyaka 7. Mulabye ku TikTok okwo 7 years lwakuyuza bipande. Lwakuyuza bipande by'abamu ku beesimbyewo. Ekipande bakitimba okujjako nga bakitimbye awo batategwa kitimba kaseera ka bipande mpaka mwezi gwa 3 ng'okulonda kuwedde. Kati ebipande bireke tobiyuza, bireke toyuza, kubanga kati omwana oyo gwe basibye emyaka 7 ani agenda okulabirira ewuwe? Ani agenda wadde oyagala nnyo tokozesa excitement, tuyina okwebeereramu. Abakulembeze bababuulidde mwebeereremu. Lwaki muyuza ebipande? Waliwo ebintu bingi by'oyinza okutunuulira. Eggaali bassebo ne banyaba eggaali ng'olumya obulamu bw'abantu. Eggaali nga yakulumya bulamu bw'abantu. Kwegamba mwetaddewo bannayuganda ng'omulimu gwe tulina okukola gwagenda nga tutta abantu. Mbasaba bassebo ne banyabo tufune omwoyo gw'eggwanga. Abali mu kibuga tubasaasiddeko nnyo, abafiiriddwa, abalumiziddwa. Nja kusabayo ebibuuzo nga tugenda okufundikira ku live okwo. Weewaawo Ssaaba Kabona, twesiimye nnyo, tweyanze. Weewaawo. Otutambuza bulungi era otwejjukanyiza ku bintu bingi mu ddakiika 4 agakulembedde ku puroguramu eyo. Weewaawo. Naye olina ensonga zo z'okoonako ez'enjawulo zetwali agadde oyongere okukkaatirizaako. Kuba weesanze nga ensi eno ekisinzo gitawanya okyogeddeko n'ogamba kusuula bwa mwoyo. Kubanga byonna ebigenda mu maaso nga bw'obikoonako byonna bitwolekeza akabonero k'okuba nti tetukyalimu bwa mwoyo. Yeewaawo. Kubanga webukeera enkya ku makya n'ogamba nti olwaleero amagaali obuyeekera. Buyeekera. Osegedde. Kakati Kampala weeba erimu abayeekera abakwata, kuba kyekanya buli muyimbi alina eggaali. Abo bonna bayeekera. Wabula ate be balumye era bannansi Bannayuganda. Osegedde. So kakati ate bali basereebu baffe tubaagala. Naye ate balina abayeekera baabwe abatucunya oba abatukola. Nandika nkubuulire, kambabuulire mwe bannayuganda. Eggaali bwe buyinza obutono bwe baawa abantu abatagwanidde kuba na buyinza. Bwe ngambidde nti omuntu n'omusanga alina yunifoomu z'amagye naye nga munnamagye oyo aggyeemu n'engatto n'afukamira ng'atambuza maviivi ku civilian. Babayita n'abataata. Babayita taata. Kyokka nga bali mu ki? Mu yunifoomu z'eggwanga. Eryo eggwanga Uganda. Gavumenti n'ekiraba n'ewewa ng'enjogera y'ennaku zino. N'osanga oli ng'akozeyo akabinja nti oyo Ssaaba Kabona akulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye ng'alina akabinja nti oyo alina eggaali ye. Kati eggaali eyo n'ebula ekyokulya ne bagituma ku street
negenda nti mugende mundeetere ejjumba oyo mumundeetere ne bamuleeta nga n'obufumufu ne bamutwala embale ne bamuziika. Kati nojjosanga abalala nga byebifo ne baga nti bano bageto youth eyo terinya musirikale awo wenyini ku nsonga tuvumaganyiza ebintu bingi sawa kabona kyongero kyogereko ekigambo geto ng'ekigambo geto kyeki bangi bakikozesa sawa kabona beyita ba geto youth beyita balumira mwoyo n'ebisigadde ne taata oba sawa kabona ekigambo geto kiva ku kubeera nti omuntu oyo yakkiriza nti tali bulungi talina mirembe naye ate alina okubaawo alina eddembe era abantu ba geto bakulembeza ebigambo bisatu ekigambo ekisooka bakiyita peace emirembe love omukwano unity n'obwegasi okategedde bulungi bwe buliwaawo anti obwegasi tebusobola kubaawo ku jjajja Kabaaya nze Kabaaya kitegeeza erinnya kasita oliwulira obwegasi buyinza obutakola ki balina amannya ge bagenda beetuuma sigambye jjajja Kabaaya waffe wakinyisi gwe njogerako naye njogera ku linnya nti omuntu agamba nze gundi omubaaya kakati ekigambo mubaaya kitegeeza nti oyo mubi kakati unity eno omukwegatta ne love oluusi neebula nobeera ng'olina laavu kubagete banno naye ng'abali ebweru tolina laavu omuggyako akasimu nga n'omukono ogunyodde kyokka ng'ogenda katunda omutwalo gumu. Kale nno bassebo ne bannyabo ffe tugamba nti unity eno love peace eddewo mu maka gaffe eddewo ku mirimu gyaffe gye tukola eddewo mu magye eddewo mu poliisi eddewo mu badriver eddewo mu bantu abakozesa oluguudo eddewo mu bantu abavuga bodaboda peace, love and unity. Buli omu mu professional ye abalina emirimu n'abatayina abakozesa ne bebakozesa tuzeewo peace, love and unity. Ogenda kulaba ng'ekigambo ffenna abaana ba ghetto abakkiriza nti tetukyeyinza naye ng'ate tulina okubeerawo mu peace, unity ne love tujja kusigala nga tuli one love. Oyongedde n'okoona ku nsonga endala ebadde ya abavubuka be tubadde tulabyemu essuubi nti basobola okufuuka ebyokulabirako eri abavubuka abalala oba emirembe emirala egijja naye ate tugenza okwekanga nga enkomerero ya byonna weekanga ng'alina ekikolwa ekikyamu ennyo. Anti abavubuka olwaleero nze nina emyaka 47 omuvubuka wa myaka 23 avuga Range Rover Sport aba yakola ddi aba akolawa kitegeeza taata we maama we oba famire ye be balina ku ssente ze zamugulira ki Range Rover Sport naye taata maama be balina myaka 23 oba okyali ku university bw'oba amala senior 6 n'okola kati singa oba olina Range Rover Sport batandika okunoonyerezaako n'okwebuuzaako sente ozijjawa kati ogenda okwesanga otunda kabina ogenda okwesanga oli musiyazi ogenda okwesanga nga kwegamba olina ebintu by'okola wadde ng'abantu wano balaga ekifaananyi ekituufu kubanga nze omuntu bwansanga nga nvuga emmotoka eya miliyoni 2 oba 3 oba 8 tayinza kwebuuza ku sitetasi yange aga nti omusajja akola oyo omusajja alina bizinensi tumuwuliridde emyaka 3 nga tuli naye ebbanga lyakoze kati asobola okuzimba ennyumba eyo n'ogula emmotoka eyo n'okwasa omukazi oyo alinga kulannama kakati nebaayo ekitundu ky'abavubuka betwagadde nga abavubuka bagenda bamansa ssente teri muntu amansa ssente amaliriza bulungi. Njagala kubuuza waliwo omulenzi yasulanga ku Seraton bwe yajjanga bamuyitani erinnya livudde mu Semwanga muveeko twamuziika naye abantu bonna abajja ba Michael Ezra abantu abo mwe mubalabawa buli muntu yenna akasuka ssente n'azimansa bwati ssente teyina mukwano na muntu
muntu agikasuka. Sente teina mukwano na muntu agimansa. Sente teina mukwano kati botunulya ba Brian White sente bazze bazigaba. Botunulira omwana oli Sekauma yazitanga bisagazi nazimansa. Abantu bonna abazze bamansa sente bwe bati ekyamazima tibakyazirina. Omanyi lwaki? Kubanga sente yakukuuma yakukukulira ne wogibalira omuntu omulala talina kukolaki kulaba. Leka abantu bakulabe tisaba kabono yafaanana sente azirina. Kale bwoba zirina zogereko bwogezi bwoziwa omuntu ng'omuweeseza omukono ogwa ddyo fuba nnyo kkono takolaki tamanya. Bwoziwa omuntu ng'omuweeseza mukono gwa kkono fuba nnyo ddyo takolaki tamanya. Muntu muzze ebbali ngandi munange gwadde akasente ako n'ebakozi banne nga tebategedde ogenda kuba ne love ne sente. Sente mbuyaga zifuumuuka tezaagala katundu kakuzimansa. Kati abantu bonna abamansa sente ekisooka abaako kozi ku bwongo abeerako ekizibu ku bwongo abeera excited. Sente ezo ziba zina we ziva mu makubo agatali matuufu. Kati abavubuka abantu batuyise bakoses ababadde bakozinga bannaabwe okubakomyawo okubaagazisa okukola tusanze ng'okozinga kwabwe kulimu ekisiyaga. Tusanze ng'okozinga kwabwe kulimu ebigambo eby'obuwemu. Tusanze nga kugamba performance yabo abaana baffe abato bonna abaali beegombye tubasanze ng'emabega waabwe waliyo ebikolwa ebibi ebyokutta abantu ebyokukuba abantu ebyokusambasamba abantu. Waliyo ebikolwa ebitajja mu kitiibwa kya sente ezo. Kati ekibi kijja wenkusabira ovuge kaipusamu wenkusabira ovuge kakikumi kyo bwe gubanga gwe mulembe gwo nga yennonoyo ojjenga okola mpola mpola. Oyinza obutatandikira ku mmotoka mpya kubanga sente bakola nkole. Sente tibazigaba, sente tibazisaba, sente bakola nkole. Era nasinziira wano ku live nembaga nti mwe abansaba sente jjajja Juma mpaayo ku sente nanti ndaba mulina sente ne senga kulannama bassebo ne banyabo tulina zaffe nze sigaba sente nze ngaba magezi. Omuntu asaba sente tajja wendi nze ngaba magezi sigaba sente. Nga bw'olaba abakulembeze kizibu okulaba Katikkiro ku mukolo ng'afuuwa omuntu sente. Kizibu okulaba Bobi Wine ng'awa omuntu sente. Kizibu okulaba Ssaabasajja Kabaka ng'awadde omuntu sente. Naye abantu abo ate ba influencer nnyo okuinfluencinga abantu n'okubawa naye tibagabira mu kamera. Nsaba abavubuka mwenna ku live eno. Waliwo ng'ovudde ku Brian White waliwo omwana ali eruzira sipapa yakola n'avuga emmotoka ez'ebbeeyi. Sipapa n'akola ebintu ebirungi naye sipapa generation ye yaggwako lwakumansa. Olwaleero Ssemwanga singa tumulina singa tulina Ssemwanga basebo ne banyabo singa waali naye life ya Ssemwanga yagenda etya yagenda lwakumansa sente. Njagala nkubula abagagga bangi kale gwali olabyeko hamu tumwogerako abadde muvubuka ajja akola azimbye amaka amalungi mbuulirawo wali olabye hamu ng'amansa sente ng'azimansa bw'ati. Kakati twagala kubabulya ffe abakuze mu myaka omuntu amansa sente tiweetaaga na mwesembereza. Omuntu ng'amansa sente bw'ati abaako ekikyamu tiweetaaga mwesembereza. Omuntu alina kuwa amagezi gakola ne bw'oba omusabye fuba nnyo ng'amuliraanye tategedde nti omukoze eki omusabye. Kale mmwe njagala kubategeeza mmwe abatukubira amasimu jjajja ndaba olina nnyingi mpaayo ku sente si bwe batyo bwe bakola. Sente okola proposal n'onnyonnyola omuntu ne muyingira mu business. Sente situzigaba sente bazikolerera. Weewaawo Ssaabakabona twesiimye nnyo otutwalidde ddala bulungi. Okusinziira ku nteekateeka ya puroguramu eno eya leero osigaze eddakiika 15. Mu ddakiika 15 zino twali agadde oyongere okukkaatiriza ku nsonga eno
kuba twesanze nga mu kwenoonya abantu ebbali tuddukira ku basawo abaganda obusawo nagwo mulimu gwo era nkakasa ogulinamu obumanyirivu bungi ddala otuyambyeko otya okwewala abantu okugenda eri abantu abeenoonyeza ebyabwe okugeza okusinziira ku mitimbagano bye gyalaze ku musawo omu eyafiiriddwa omuntu ewakaawe tiwabaddewo leka oyo si musawo ekyo kyembagala oyo si musawo oyo si musawo ate yabeerako ddi omusawo tabeerangako musawo mu sekita y'obusawo tabeerangamu taliiko katundutundu ka busawo taliiko wadde omuzimu gw'enkoko talina wadde akati k'eddagala bwe kati kamanyi si musawo bassebo ne bannyabo Brian White si musawo si musawo era mu sekita y'abasawo bonna gye tubeeramu tabeerangako muki musawo efe abasawo twemanyi era abasawo baffe tubamanyi awere nembera misango gye naye gavumenti eno ekutabula toyinza kulaba gye yalwalidde tosobola kulaba gye bamukwatidde tosobola mafuta toyina nekyosobola kulaba ate onoolaba okutya naye ffe ng'abasawo tulina okwerwanako oyo si muki si musawo nammwe lwaki tukola interview zino ne tubawa n'obudde okuzirowoozaako n'okwefumiitiriza Jumba musawo wa Kinansi bwengezaako okukujjanjaba okugaidinga n'okulaga ekyokola nze ndi musawo wa Kinansi era ndi musajja musamize ow'obuwangwa n'ennono nagaye toyinza kwogera ku buwangwa na nnono n'obuuka erinnya Jumba kakati bassebo ne banyabo mu buwangwa n'ennono ne mu bwamwoyo bwaffe gwalumwa alina obulumi alina okwagala ng'owulira oyagala buwangwa na nnono essimu yange eri 0772 nkaaga 2384 Jumba mukulembeze wa nzikiriza ya buwangwa na nnono olunaku olw'enkya tubeera mu ssinzizo wano essinzizo eryo okwetooloola Uganda yonna tulina amasinzizo naye gwali okumpi mu Kampala mukono luddawa kwate ekkubo ojje mukono mu kirowooza ku ssaawa 6 okusinza kuba kutandika tukumaliriza ssaawa 8 tusinziza ssaawa 2 zokka ne tuddayo ku mirimu gyaffe kuba essimu 0753 623 84 obuuza ku kitundu ekyokusinza tiweetaaga kujja wadde n'ekikumi wabula gwalina ebibala jangu n'ebibala ebibala byajjajjaffe endawula enkya lunaku lwa kusinza keerako emirimu gireke biki byonna sala amagezi saavisi etandike nga weeri ojja oteekeko akabaani ng'okateereddeko mu bwamwoyo bwattonda namugereka era ng'okateereddeko mu bwomwoyo emyoyo egiri mu ggwe egiri mulala gigenda kuba gikuŋŋaanye tukole Katonda omunene nga kye tumusaba olyoka ogaye nti Katonda wa Jumba atudde mu bwa Ssewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu munnange bw'omusaba akola bw'omusaba akuwa bassebo ne bannyama abasawo b'ekinnansi ku lunaku olw'omukaaga mwenna muggala amalwaliro gammwe okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 mujje wajjajja musinze mulyoke muddeyo tubeere mu ssinzizo tubeere nga tukola ebintu ebikwatagana n'ennono n'ebikwatagana n'obwakatonda ebibiina by'abasawo b'ekinnansi byonna mu ggwanga n'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi nze nkulembera nzikiriza ya buwangwa naki naye bwe mba nkulembera nzikiriza ya buwangwa na nnono tikinzijjako nti ndi jjajja w'abaana tikiŋŋaana kwogera ku bujjajja bwange kubanga emisambu emizimu abalongo n'amayembe mbikola ki mbirina ate nga Mukama Katonda ye yabimpa oyo asalawo ng'era gwali mulimu gwa jjajja wange Mulyanga gwali mulimu gwa jjajja wange Muzigo gwali mulimu gwa jjajja wange Mukoota gwali mulimu gwa jjajja wange Kaasamitala Segawa gwali mulimu gwa jjajja wange Jumba Lubowa Aligawesa ye yadda mu bigere bya Kaasamitala Segawa bonna ojja kubasanga ku lusozi Buzindwa ku Mutala Kannabulemu ekibumba Katongero nze ndi wa bujjajja najja nsikiranga mutabani w'abaana bange gwe banaazaalo ba mutabani wa Bisaso ayimiriraga nti nze nasikira jjajja wange Lubowa Jumba Aligawesa eyali omusamize nze obujjajja nabusikira era nabuyonka mu mabeere
kubanga n'obukojja bwange bonna kitundu kya bujjajja nze buli we nalinnya ekigere ne we nabeera nalinnyawo mu kitundu kya kusamira era gwe agamba nti Lubaale taliiwo waliwo omusajja awo njagala kumukkaatiriza agambye ayagala okuŋŋaanya abasamize bamulage oba gye bali ayagala kuŋŋaanya abasamize bamulage oba bagaba enzaalo ayagala kuŋŋaanya abasamize bamulage oba tibagenda kuŋŋaana nze kennyini ngenda kwerogera nze era nakutandise dda nze kati kigenze ku likodi tandika okitunuulire okyetegereza ate sigenda kukuloga kufa naye ngenda kukuloga okukubonyaabonya otegeere mpaka lw'onooyimirira ku live noga nti wamma obusawo bw'ekinnansi bukola ki gye buli nze ngenda kukuloga nakuwaabidde dda nakuteereddeyo dda ekita ky'omwenge gwatamanyi gwagambye nti tuyambe ku poliisi gwatakimanyi nti Lujja yali abuze eyattalwemo wali tokimanyi gavumenti yali temulemeddwa nayimirira Mpigi ku live ku bantu bonna nga n'abaddisi w'Empigi waali nga n'abantu bonna ab'Empigi weebali n'enkoona essabo ne mmala okulikoona nga ndabye obuwanga bw'abantu 17 n'embaga Lujja agenda kujja wano ng'ennaku 7 tezinnaggwako era bw'anajja yeeyogere nti nze yatta tiyajja bw'obeera mu nsi yaawa obeera mu nsi yawa kwalwa emyoyo gyali gikkiriza okukola Lujja mwamunoonyaawa si nze namuleeta kakati naawe nkutandiseeko nanti wasabye kati nange nangiriridde wano ngenda kukuloga era nsaba n'abasawo b'ekinnansi bonna oyo omwami gwe mulaba yawandiisa ekibaluwa mbu atukuŋŋaanya tumuloge mwenna mufukamire mutume bajjajja lekeraawo kutumanyiira kubanga bwe mutyo bwe mutandiikiriza oyo wakulogebwa ndowooza abali ku live bakitegedde naye yennyini mmanyi kati kwali tugenda kukuloga ebyaddala bassebo ne bannyabo si kirungi lwaki togamba bapasita bo tebakola byamagero lwaki togamba baseeka bwe tubata amayembe gaffe tigasobola kweyanula kulaani yeeyanula bwe tugisula ebweru enkuba negikuba nga sigijjeewo yeeyanula obwakatonda bukolamu ffe ne Lubaale waffe akola naffe era kyova olaba nti obwakatonda Lubaale waffe okumanya akola naffe kenjogedde nti ngenda kukuloga oba tukuloze kati owedde kubanga jjajja akola nange kabamulabireko jjajja kubanga muyitiridde bassebo ne bannyabo kale nno abavubuka abantu b'obuwangwa n'ennono twekwate bumu bw'olaba ekintu ekifaanana bwe kityo nga kijja mu buwangwa bwaffe kkiriza okyogereko nti ekyo si kya buwangwa bwaffe weewaawo wekitiibwa twesiminye tweyanzeege eddakiika kakadde katutemeredde ddala era tukusaba ofundikire programu y'olwaleero yewaawo bassebo ne bannyabo njagala okusaasira abantu mwenna abali mu Kampala abantu mwenna abali mu byobufuzi abantu bonna abafiiriddwa njagala okutumira mwenna ku bajjajja b'abaana abo abakola omulimu ogw'obuwangwa n'ennono njagala kutumira ku bantu baffe mwenna abalaba waaka waffe ffe tubeera mukono mu kirowooza oviiramu bw'oba ovudde Kampala oviiramu Seeta eseeta awo nodda ku Namiryango Road kubanga okuva Seeta okutuuka e Mukono waliwo kajjaamu akaliwo ate kajja kusanga ng'omaze okutuuka wano bw'oba otwagala okeera bodaboda Seeta ekugirawo 3,000 bw'oba ovudde Kaweyunga Bugerere luddawa oba kale oyiseewo emmotoka nekutuusa e Mukono emmanga waliyo eddwaliro ekyengulu waliyo petrol city eyo wewali stage gye bayita Bishop stage linnya bodaboda ya 3,000 ogenda kuyita ku UCU Uganda Christian University ojje Buguju okirye mu Kawonvu olinnye kirowooza mu katawuni awo ku Bukenya Road mu katawuni k'ekirowooza wewajjajja Jjumba Lubowaligaweza obala ennyumba 4 essimu eri 0772 62384 0772 eri 0753 essimu eyo ebeera ku WhatsApp mmwe abali e Bulaaya abaliridda mu nkubire teekako eddoboozi
ku WhatsApp towandiika bw'oba oyagala kulaba nti Jumba yayogera kuba video call nja kukwata bw'oba oyagala kulaba nti ddala njogera ne jjajja Jumba essimu ezo zenkozesa enkya tugenda kubeera live okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 ku Sunday tujja kubeera live okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 ku program music ddagala kale bassebo ne banyabo week tujja kuba tugiwunzise bwe tutyo ate mpaka ku Lwokusatu ku jjajja ku Kyoto tuyina TV yaffe eyitibwa Ennono TV genda owandiike Ennono TV ku YouTube ne ku TikTok genda owandiike Jumba Lubowa Aligaweesa ku YouTube ne ku TikTok genda owandiike SK7 Media genda owandiike Sawa Kabona Die Hard genda owandiike Jjajja Jumba oba Sawa Kabona ojja kuba ofuna emisomo gyaffe gyonna bassebo ne banyabo ndi musajja muyimbi era ogenda kusanga music wange mungi nnyo ku YouTube twongere okuba nga tutambula bassebo ne banyabo njagala kubasibulira wano eggulo nabadde ku Germany Embassy ngendako Germany ngendako Netherlands naye bwe naaba ntuuse okusibula nja kubagamba kati wendi era nkola sikola lunaku lwa Sunday bassebo ne banyabo lunaku lwa Sunday sikola mbeera na family yange kale nno ku lw'abaana baffe abagenda mu bibuuzo ku lw'abantu baffe abasiba bali mu makomera ku lw'abantu baffe abayikiddwamu ebintu amazzi katukowoole ku myoyo gya Katonda Namugereka basobole okubakwatirako ai kyetonde Katonda wanga Namugereka gululiiso ddene gwe Sserubaale gwe guludde ne gwe ddoboozi tukwasa abantu baffe mwenna abalina obuzibu abo abayikiddwa amazzi mu bintu byabwe omwala gwe Nakivubo begukosezza abo abakoseddwa abasirikale n'abasirikale abakoseddwa abantu ba bulijjo abo abakoseddwa gavumenti eya wakati abo bali mu makomera abalina obulumi abatalina nsonga abo abalina abalwadde abali ku bitanda Saalonga abantu baffe abaava betaaga emirimu abagwereddwawo ebintu byabwe nga bigweddewo lwa City Council n'ebintu ebirala byonna Saalongo tukuba amavi mu ntebe eya Bwannamulondo gye ntuddemu ey'obwa Ssewamala Musoke jjajja abaana abo basseeko omukono gwo ku lw'abasawo b'ekinnansi buli gwe bakwatako awone buli gwe bafujjako eddusu awone buli gwe bakwatako ensonga awone abo bafiiriddwa abantu baabwe nga bafiiridde bwereere kubanga naffe tubiraba ku TikTok titumanyi mazima gasembayo tubiraba ku TikTok tubiraba ebiri e Kenya twabirabye bulungi ebiri e Nairobi twabirabye ebiri e Tanzania twabirabye bulungi Tanzania katulutalo lutandise ebiri ku muliraane Congo twobiraba bulungi ebyali mu Rwanda tubiraba wano lwokuba wasibuka obwa Katonda tubadde tetunafuna kizibu ekyo mu myaka egyo tulina ebizibu ebitonotono yongera okutukingiriza okutuyamba otenderezebwenga ogulumizibwenga owebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo Katonda w'abajjajja abawo omukisa live yaffe ey'olwaleero ekomyawo programu eno bagiyita ebifa mu ggwanga tubadde twanalizinga ng'abenzikiriza y'obuwangwa n'ennono ebiri mu ggwanga lyaffe ebyo tusobodde okukwatakwatako ebitonotono Katonda w'abajjajja abakuumi ono musiibule kansanyudde agambye good work Mr. Jumba Nuwa Kitenda ne bana Nuwa Kitenda tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala Katonda w'abajjajja akuwa omukisa weewaawo yes.